mbabuuzaako buli mujasinzidde okubeera nga ate agoberera omuweereza wammwe of course amannya gasigala geege amabeera Fahad Project era nga mbeerawo nnyo okubeera nga tebatuusako amawulire nga bwe gatambula mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo sako ne buli ggwanga yonna video tandika n'okubeera nga ate ogiterako ekika likinga ate sharingirako abalala tegeeza banno bagambe nti kakati waliwo ebyo Fahad byasobodde okubeera nga ate atuleetera side ezeeno era nga watali kumala budde njagala kubeera nga ate nkutwala direct mu katambi kenkuleetedde ngenda kusooka mbeere nga tetandika n'akatambi ka Kasuku waliwo ebyo ebiriwo ssaawa eno ku Kasuku era ngenda kubeera nga ate nkuzannyira akatambi osobola okubeera nga ate okawulira comment section always open abo maze okubeera nga ate olaba ka video tekigenda kubeera nga ate okukkirira wansi awo obeere nga ate of course osuulawo endowooza weba nkugye wa Kasuku ngenda kubeera nga ate kuteerawo waliwo olutalo olugenda mu maaso era nga olutalo luno lwatandikira ku Map Media gwatamanyi Map Media yoyo Bobi Wine waba alina gy'agenzeeko alina abaana abamukwatira kamera abaana batera okubeera nga ate olaba ku live wabatera okukwata live ku Facebook wa wonna awo nga batambula bakutte kamera Map Media y'omu ku abo abaana abatambula naye era ng'awangadde naye I think baviira ddala eri mu biseera bya kalulu ka 2021 era babadde nga batambula bonna ng'omukulu buli wadda ne Map Media sako n'abaana abalala bangi nnyo babaddengawo nga barekodinga nga bakwata videos ez'enjawulo so munnange yoyo Map Media takwata ikaika alina abaana batambula nabo kuliko Sama Uganda kuliko n'abaana abalala bangi nnyo batera okubeera nga atatambula nabo naye nga abasinga okubeera nga ate abamanyikiddwa yoyo Map Media era nga ndowooza yakulira banne bano eyali awo omusajja mukulukulu era nga abadde agenda kwesimbawo sayidi eno wa erubaga ndowooza sayidi ezeeyo naye ndowooza yamaze n'amala n'abeera nga ate naye abisazaamu so ekibiina kyamukutte ku nkoona okumala omwezi mulamba ne kimuwummuzaamu naye ng'abantu abasinga beebuuza obuzibu bwavudde ku ki Map Media yavuddeyo n'arekodinga ebintu bye bulungi nnyo oli omukulu muwummuza musajja musirikale era nga buli omu amumanyi Bobi Wine buli wadda ne muwummuza agenda amugoberera so Map Media kye yakoze okubeera nga atakwata vidiyo eno n'abeera nga ate agiteeka ku mikutu gye egya social media era agenda okubeera nga ate gikuzannyira osobola okubeera nga ate ogiwulira era abantu abasinga beebuuza obuzibu buli ludda wa Map Media yavuddeyo n'abeera nga ate alabisa ng'omukulembeze bwe yasalawo n'agamba nti mulabise ate kyavudde ku kyekibiina okubeera nga tekimukwata ku nkona so ebino ebisingako ngenda kubeera nga tembikuzannyira naye nga tekigaana naye kubeera nga tokkirira wansi awo era nga ate munaosulayo endowoozayo of course ku biki byogenda okubeera nga ate olaba mu video kamere nga tekuterayo ensonga zino asako n'ensonga endala nnyingi nnyo okumwana amawulire amala mangi nnyo temuvaawo boyi ndoose Kasuku afudde olunaku lwaleero naye kirooto kibadde kiwanvu ate kyasitera kuloota anyways kambanyumizeeko ebitono ku byenzijukira kozi kibadde ekirooto kiwanvu kyenzijukira kibadde ekirooto kiwanvu ate alamu yenzije mu kirooto ekyo Kasuku abadde somewhere ng'ali ku interview somewhere nga batudde babaddewo like 3 people naye ng'atudde n'omuntu omulala ng'ali ku interview nange mbadde ninawe nnyimiridde ng'amulengerera ng'eri atudde mu kati owa pikipiki bazze abapikipiki babaddeko babiri oli najja n'abuuka ku piki n'asooka amuyisamu amasasi awo bamupye ng'amasasi 5 nange ojje mbadde eri n'ensooka neva ku bye mbadde ndiko n'entunula neetegereza abadduka ne badduka awo ne bamubaka bagenda omutuukako omukwatako nti ono yawedde dda ngenza okuddamu okwekanga bwe nti nga tuli kulumbe disclaimer kino kibadde kirooto bulooto sikukangakanga muntu yenna naye ekirala sitera kuloota sitera kuloota sitera munnange bwe tubadde awo tugenda okwekanga tuli mulumbe bwe ntuuse mulumbe abantu bali awo bangi omukazi awo gwayakawasa ali awo n'obwana bubiri naye basombye olukunkumuli lw'abaana baleese abaana nga 3 nga bonna ba Kasuku bye mbagamba mbadde mbirabako n'amaaso gange abaana ne babayiwawo like 30 kids nga ba Kasuku naye ng'oli omukazi oli gwabadde yakawasa nga alina abaana 2 batudde nabo wali eri ng'agamba bano be bangi abantu bagamba Kasuku ng'abadde yazaala Kasuku ng'abadde azaala bano abaana bonna bafubutuseewa nga ndi wali ndaba mbaddeko n'akatebe awo kenfunye n'entuulamu ne wabaawo omukazi atuuse omukazi ono oba abantu babadde bamusongamu omubagamba oyo omukazi oyo ateeka okuba alina kyamanyi kufa kwa Kasuku omukazi n'atuuka ne basooka ne bamuwala banyaawo ne bamujja mu lumbe bubi nnyo ne bamutwala mpaka eri mu bitooke abantu ne balwana ne bajja ne bakakkanya abantu
omukazi oyo nadda sayidi zeeri mu bitooke. Omukazi mbadde simulaba face by the way, mbadde simulaba face naye nga figa eri awo kimpugugu tetegeerekeka. Naye nadda eri mu bitooke nga ndabako like ndabako omugongo gwokka naye abadde awo mukazikazi ali awo figa eri awo bwete. Nadda eri mu bitooke n'abaako n'abasajja batandise okunywa nze n'entuula wano abantu eriwe bakaaba eri bacumi bali sayidi zeeri mbalaba eri ndaba abo ba TikTok abayitirivu ba YouTube bali waneenu buli omu agiza amasimu bagataddeko bugonna bagatunuzizza mu mukazi wa Kasuku n'abaana babajjeko interview omu ku omu. Tubadde tukyali awo Junior nga atuuse n'emmotoka agipakingidde ddala mu makkati gwe bwe katatomere standi z'abasajja babadde awo abali mu kukwata zi video n'abagoba w'omu ku omu ba YouTube bonna n'abakama muve wano akomyawo n'alumba n'abakira omukazi eri gy'abadde n'abaami abamu. Kati njagadde okukyuka bwe ntunule ndaba ebiri eno emabega okukyuka ntunule ndaba emabega nyimuke nve mu katebe ate olowooza mbadde nkyasobola okuva mu katebe nga sisobola kuva mu katebe. Omuntu abadde akyuka n'emikono bwenti nga nkyusa nga n'emikono sikyasobola gikyusa ngenzo gira bwenti nga mpulira alamu evuga. Bana waliwo video gye mwambuuzizza gye nakutte. Oye Patricia Sewungu ali n'omwami gwe bayita Muhumuza before the concert. Then concert ng'etuuse nga president yakatuuka, Patricia Sewungu yazze n'abuuza ku president n'abuuza ne ku first lady Babi Itungo era n'amuwa ne haga n'avaawo. Muhumuza ye musajja abeera ku president buli bwe butufuluma ayagala n'otukozesa ensobi ne bwe tufuluma ssaawa 6 gwa kiro. Muhumuza ono yatugoba bwe tubeera ku kitebe yabega buli kintu kyonna ne video gye mugenda okulaba lwe twamukwata nga atulemeddeko ayagala natukozesa accident kati tumanyi kikyabala naye nga Muhumuza atutambuliddeko ebbanga ddene. Naye ate wano before ekivvulu nga kitandika abadde ne Muhumuza Patricia Sewungu. Then after nga president yakayingira Patricia Sewungu azze n'afuna omukisa ate oguyingire wabadde president. So mubadde mumbuuza mbadde nina obbibawo oyo ye Muhumuza eyo ye mmotoka kwolwo yali atugoba ogwo gwe mulungi ogumu kwegye 10 mu meka awo yali atulemeddeko nga tugezaako mu dduka ng'ayagala natukozesa nsobi. Yoyo Muhumuza emmundu ziri omwo mu mmotoka ezo zi radio call bwatyo bwabeera. So kati abadde bambuuza video nange sisobola kubigatta nti mapu watwagula ng'onaakola bw'ati ate kati ndowooza kyemba nnyonnyoddeko kisobola okugera sibagambye nti kino oba kiri naye nkugambye nga bwe mwaŋŋamba ono ye Patricia before ng'ali ne Muhumuza ono baali bye basharinga tetubimanyi. Eyo ye Muhumuza bye basharinga tetubimanyi. Tulaba wali oli akutte essimu onaakutte tetwabitegeera naye afuta najja tubuuza Patricia Sewungu y'omu ku bantu baffe abalwanira ebweru naye ayingira bulungi naye yalina ono omusajja ono ye musajja be bamu ku batubegera ddala wano. What is the question behind? Gye simanyi eyo ate temunkwata bubi just mbadde nnina okuddamu okutangaaza ti Patricia ya muntu waffe akikubira ebweru eyo naye ajja mu Uganda wano bulungi nnyo era naddayo naye ono ye musajja atubonyaabonya. Patricia nabadde ngezaako okwogera naye nambulookinga. Tubadde tuwagala kumanya nnyo omusajja ono okumutegeera ennyo ono Muhumuza kubanga atulemeddeko nnyo yatubega ne bwe tufuluma ssaawa 6 abeera ku geeti ya president akuumi. Mukadde waffe muganda waffe Mapu Media kansubire nti oli bulungi. Ntumiddwa ng'omukulembeze wa group abakulembeze bannange obubaka buno kubanga butufako era nkakasa bugenda kutuukako wano ndowooza ne mu inbox ku biki ebiri mu kubanga bigenda mu maaso ku nsonga eziri mu kubanga zigenda mu maaso ku social media eyo ng'ate ekolera kitebe oba ekolera kibiina nga bansabye okutuusa obubaka buno okubanga owummula oba ng'oweereddwa ekibonerezo eky'okuwummula omwezi mulamba
ekisookera ddala nga kampani ya MUP Media tekola mirimu gya kibiina okumala omwezi mulamba era n'osabibwa okuba nga tugenda kulinnya ku kitebe okumala omwezi mulamba. Ntumiddwa okumala omwezi mulamba okuggyako okulinnya ku kitebe oba okutuuka ku kitebe ng'oyinawo meeting n'abakulembeze b'ekibiina olase ku nsonga z'amawulire. Then ne MUP Media emirimu gyayo okusooka okusteppinga down mpaka ekibonerezo kino nga kiweddeko n'okubanga ttiimu kyesazeewo kuba ttiimu ebakulembeze etudde n'esalawo ogw'omwezi tegubadde mwezi tubadde tugambye ebiri naye tukiteeka mu baganda baffe ttiimu gye tukola nayo buli tufuna ebirowoozo bye ntumaliriza nga tuli ku mwezi okubanga ogenda ku respectinga ttiimu n'ebyo byegenda okuba nga esazeewo okubanga okusalawo kwabwe tekugenda ku social media kuyina kusigala mu famire na kumaliriza kibonerezo kyo era ebisaliddwawo bwe biyisibwamu olugaayo era abakulembeze bajja kuba batuula balabe kyekyakukola oba kyekina okudda mukolebwa. So message ngituusizza nga omukulembeze ntumiddwa bakulembeze bannange okubanga etuuka ewosebwa muganda waffe mukadde waffe. So nja kusanyuka nnyo nga tuddiddwamu okuva n'olwaleero kitandise lwaleero omwezi mulamba. So neyanza nnyo neyanzige bino bintu bya kisiru bibogasi bye nga mwali mufumbye agaboozi gammwe mujje mu ngambe mbonna lya ssente za Patricia gwoyina ebikkalirako mumulowooza nsobola okusemba nakyo. Buli ekigenda mu maaso kyonna buli ekyagenda mu maaso nkirina buli ekyagenda mu maaso najja nga mufumbye ebiboozi byammwe ne bibakalira ku mutima era bwe najja kyemwali mwagala okola kwolwo Katonda n'ayamba oba waliko ki oba yali Katonda oba yali ki bye mwateesa emisana mukole era mwali muntadde mwaka akafubo nga mumanyi byegenda Katonda n'akikola nojja n'oyogera birala oyo yali Katonda. Kati mutudde ate era ompeereza ebintu by'ekisiru mbu Patricia mbu mumpumuza gwe wali okiwulidde ku gwe nawe wenyini bw'oba okifumiitiriza sama ekyokuwummuzibwa kya buntu abantu bonna bawummuzibwa n'abaani bawummuzibwa bonna bawummuzibwa era tuwummuzibwa era nange nali empumuziddwako then nempumuzibwa okuweereza omuntu n'awummuzibwa okuweereza amawulire n'awummuzibwa n'agobwa ne ku kitebe gwe wali okiwuliddeko gwe. Mbawadde eddakiika ze mumpadde mujje munnyennyole nkitegeere nzikakkane bwe muba temukimpadde kukikkakanya ŋŋenda kwekubira endulu wonna we nnaasobola. Ndowooza kanziremu ekibuuzo kino kibuuziddwa mukulu Jona naye kankiddemu ssebo mukadde waffe muganda waffe MUP Media ssebo twegeyezzaamu era ng'abakulembeze era twogera namukulembeze ssebo okkirizibwa okudda ku kitebe era okkirizibwa okubeera ku kitebe kasita obanga tugenda kukola emirimu giri mu layini y'amawulire ssebo okkirizibwa okudda ku kitebe n'okubeera ku kitebe okkirizibwa okusiibawo sida kindi obudde bwonna bwe bwoyagadde ssebo kasita obanga tuli mu layini yakukola amawulire okumala omwezi mulamba. So kyekyo ssebo. Well, mbadde ku live wa MUP Media. MUP Media agobeddwa. MUP Media akola omulimu ogw'obwa nekyewa nga tasasulwa kuba bino ebintu tubirimu tetusasulwa wala tukikola ku lw'ensi yaffe. MUP Media talina nnyo njawulo nange. MUP Media agobeddwa olw'ensonga omulimu ogwamukwasibwa yayanika jjajja mukyala mwege mumanyi nga Patricia Sewungu naye kano kavidiyo njagala kagenda eri omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba omukazi oyo agobye abantu bangi nnyo mu struggle. Omukazi oyo azze akola vulugu mungi nnyo tabitandise kati naye ng'abikolera mannya gammwe era obuvidiyo tulina n'obutambi eno vidiyo just tutandika butandisi eringa warning shot kano nkoze kampi eringa warning shot tugenda kubabeera bubi twetaaga okumanya Patricia Sewungu akolanga ani omukulembeze si mu bubi
Patricia Sewungu akola ngani ku secretariat? Patricia Sewungu akola ngani eri gwe ne First Lady Babi? Akola ngani? Who is Patricia Sewungu? Oye ali untouchable. Fena tukimanyi nti aspendizo musimbi mungi nnyo wansi ku ground yawo. Naye ekyo tekimumeki nga agenda owuninga buli kimu nti yagenda okubeera boss oba yagenda okubeera mukama waffe nedda. Tikigenda kubaawo. Twagala okumanya Sewungu akola ngani? Patricia Sewungu akola ngani? Buli muntu gwazaakanga zamukangira mannya gammwe. Buli muntu gwazaakolako intimidation, blackmail, malice, propaganda azabikola nga abikola mu mannya gammwe. Nga bwatiisatiisa president amanyi. Era kakati president bino ebintu twali twasalawo tubyesonyewe nga tetwagala bigenda tufokasinge ku biki ebigenda maaso mu ggwanga. Nga tetwagala tufokasinge ku biki ebitutwala maaso naye kisusse. Birika tubireke kati tufokasinge ku Sewungu. Bwe mubeera nga basazeewo okugoba NUP media. Lwaki yetawumuziwa naye? Lwaki naye tagobwa? Sewungu akola ngani? Kugamba NUP media talina tofa yagata ku struggle olwokubanga mwavu, olwokubanga munaku tavaamu ssente. Talina ssente gyavaamu. Kyekimuvunaanya? Ekivunaanya NUP media gwe mulimu gwe watugamba okukola? Kwata kamera olabise? Gwe mulimu ogumuvunaanya? Oyo mukazi yali ku live emu n'agamba NUP media yamusaba ssente. NUP media n'amugamba jjawo bukakafulaganya nakusaba ssente. Ebyo ebintu ebyakolerako malice. Oyo mukazi alina akabinja k'abantu abakola ku internet abamuwolereza. Mapega kera baavaayo ne bannanga nga bwendi omusiru nadduka buddusi mu Uganda. Nze okuva Uganda nadduka buddusi. Nze nava Uganda mirembe gyange. Siinaayo musango, sizzangayo musango. Terina omwana noonya Uganda. Kusekera. Naye omukazi wati nadda ku bantu ababeera ku ground abatadde obulamu bwabwe on risk. Oyo yayita ku kisaawe nga teri amukwatako. Tuyingira mu nsi yaffe nga tukukuta. Tuyingira mu nsi yaffe nga tukukuta okugenda mu nsi yaffe. Oyo buli wayagala ayita Ntebe. Tava Uganda. Sewungu yaani? Bannange twetaaga okunnyonnyolwa. Sewungu yaani? Sewungu akola ngani mu struggle eno? Mukono kyogo ogw'amaanyi Sewungu gwalina mu struggle. Mukono kyogo ogw'amaanyi gwalina Sewungu mu nkyukakyuka. Mutubuulire oba mwawambibwa nakyo tukimanye nti mwawambibwa akabano. Ekyo mukitubuulire. Oba twogera kuba simanyi bano bampuuga simanyi baani no taking action. Sewungu amaze bba kuva mu 2018 ina vulugu mungi. Netagambwako. Katandika nno butandisi. Twagala okumanya Sewungu yaani? Omukulembeze. Oyino taking action. Twetaaga okumanya who is Sewungu. Yaani gye muli? Sewungu yaani gye muli? Kino ekintu kyemukoze kibaswazizza nnyo eno decision ekoleddwa secretariat okugoba NUP media oba okumuwumuza whatsoever kibaswazizza nnyo. Ate buli geno decision kyenniize mukole mess. Mutunnyonnyole omukazi yaani? Kati mugala tuwuli omukazi oyo yaani? Twagala kumanya omukyalo oyo yaani? Mwana tetuli basanyufu. Oba musobodde okukola vulugu ku Patricia Sewungu, kati vulugu mungi agenda okujja mu maaso awo. Muyino bye tulimu ebyokulonda vulugu ajja. Oba Sewungu asobola obakozesa vulugu kati ajja. Muhumuza gwe mmanyi. Nobeera ne muhumuza mbw akukwana. Gwe buli kaseera abeera bakukwana. Buli akugamba ku nsobi yaba akukwana. Era ekirangisa mabumbirira okubeera nga expose nga Sewungu ali ne muhumuza. Mutubuulire oba muhumuza ali part of your security team. Ekyo tunyonye NUP media tumanye nti NUP media wakoze ensobi toddamu kulingiza security team yaani?
ya mukulembeze mutubuulire who's Sewungu gye muli, who is Muhumuza. Kuba omusajja yatekinga consciousness omukazi ali nani? Bannange twetaaga kunnyonnyolwa. Ngenda kwatakinga obutambi obulaga omukazi oyo n'amaanyi gakozesa nga birimu amannya gammwe. Nkalina akatambi nga birimu amannya gammwe. Ngenda kubira njogere ne babi, njogere ne president. Yewe bitya. Ojja kukiraba. Awe tuli. Atalina contacts zikutuukako ssebo. Tabe na bwogerero. Atalina contacts zibatuukako. Na first lady tabe na bwogerero yajja okubanga omukyamu wabula abatuwako ye mutuufu. Okay. No problem. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.